Mama Fina avuddeyo n'awa mujja wa Chosen Becky ensimbi azagenda okubeera ng'ayongera mu bizinensi ye. NA Newspack channel webale kuba nti nate ogyekumiddeko mangi ge tukuleetedde kiza tubeere nga tugakuwa. Munnange mujja wa Chosen Becky twogera ku Rashid agudde mu bintu anti Mama Fina amuwadde obukadde 5 ate mbu ng'agenda mwongerayo n'obukadde obulala 5 awamu bubeera obukadde 10 amunanga asobole okubeera nti nate ayongera mu bizinensi ye. Mama Fina amugambye nti alekeraawo okulingiriza mwami Ssekajjo babba wa Chosen Becky wabula yeekolere ssente ze. Okitegeera nno mukwano weebityo nno weebiri bangi baavuddeyo nga bagamba lwaki Rashida yaddukidde mu mawulire naye kati wuno munnanga afunye kapito. Kale katubeere nga tukuwa Mama Fina kubanga awomba wadde 5 ngenda bongera 5. Mama Fina ngenda bongera 5 kati oyo mute tebaddamu mwemumala okumaliriza ebyammwe nga nze mbaweza obukadde 5 ng'ate muteekamu kati oyo omuwala atule mu dduuka ng'ajjudde omusajja gw'anaaba yagadde omulala n'agenda mulumba nga yeye ate mami abiddemu ebyabasajja Ulira sanyu banange tweyanziza Mama Fina juu Mama Fina gwamanya ebiru mafe basingo maza abasajja batusulira abaana emotionally Mama Fina juu Mama Fina juice basingo maza ne mukasanvaako Mama Fina namukasanvaako wale naku nnyo tusiimye byonna Mama bane munveeko nambwayo munveeko mami akantu mukatadde mu maaso awo kagamba gwogera Mama Fina ju bannange mugenda kunvumisa muve ku musajja oyo mumuleke ense mutwale nga bweyagala ense mutwale nga bweyagala yanza nnyo ojala akudizeewo simanyi kyonkoledde simanyi bulungi Luganda naye neyanza nnyo Mama Fina ojala akudizeewo kama jatuteekamu God is going to make it. Tweyanziza nnyo ne mwenna ababaddewo ku Rwanda ebigambo bibadde bingi naye kuyambibwa kyekikulu tetulina muntu gwe tubadde tuli mu kulwana tewali n'omu nze by the way yogera ne mukasa nze bwe nayogera bajjaga nambwa yayogedde yogera subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section namukasa kye bamukoze akosa n'ennambwa ayo kibadde kikambwe munnange ate mulowooza tebabayisizaamu eggaali nabyo katubeere nga tubikuwa zigo namukasa olifa tofumbiddwa kubanga olina effutwa olina esaba okumutima kanakugwe omwe butula bibogera ne bavuga ebimotoka bya looni ne bitandika okumanyira abantu okwagala okulowoozesa abantu nti munnange for them there are something in Uganda mwesonyiwe Chosen Becky nze siri mukwano gwa Chosen Becky but I'm happy for her kubanga Chosen Becky y'omuntu ayagala obufumbo tayagala kuzunza busolo ng'abayimbi b'e Uganda tesiryaliko Chosen Becky. So we have a lot in common. That's why I'm here to defend Mrs. Ssekajja. Kati nono munnanga ali Makka. Kati oba Chosen Becky erinnya lye ery'eddiini yani ya Rabbi. Oba tumuwe erinnya lya Fatuma. Mukasa emyaka gy'olimu wandibadde oli mu bufumbo kakazi we kana kakanga naye nawe obufumbo bwagaana
mabega kwawo nawulira mbo wetega kitaawo yagala taatawo yabakuwasa n'okatunulira boti muve ku Chosen banange mwesonyiwe Chosen Becky I don't know nentu bya violence mbadde nabivaamu however am violent naye mukisuusiza abantu mmwe nemutuuka n'okugenda okusitula mukyala Ssekajja mulinga bagamba nti oyo omukazi talina famire ze first and foremost oyo omuwala bazadde be baamuwaayo ewa Professor Ssekajja obufumbo buba bwagaana ddeyo ewaabwe omanyi obuwala bw'ennaku zino mubukuliza n'ettaka bbulu tebwa abasajja bitiibwa kyova olaba ne wekabeera mu bufumbo kizibwa buwangaaza tebumanyi kunaaba wekazaalanga kakwata laavu kagizza ku mwana nga keerabire yakazaalamu ndwaliro nti nva kusindika omwana ngenda kutuuka ewaka ng'omwana wange alina akatanda ke kwagenda nange ffe abaana ab'obusiraamu abasajja abasiraamu beesigaliza ekitiibwa mu nsi yonna ekisooka kya byonna omusajja omusiraamu buli lwakuna abeera asheevinga anaaba okuva mu mutwe kizibu okumuhaginga n'omuwulira ng'awunya omusajja omusiraamu abeera tanywa mwenge talina kikozesebwa kyakozesa okitegeera kati Chosen Becky mwe temumanyi Mungu wa mwagadde era agenza okutuuka okutoola shahada lwa musajja musiraamu kati for example mujjeyo ebyafaayo bya Professor Ssekajja mulimu nti mwamusanga mu bbaala nga nnywa omwenge mwamusanga nga ali amayirungi mwamusanga nga alina ebitamiiza byakola nedda kati bali ku nnyumba ya wakitiibwa Allah nagenze nesanyuli yempulira bali eyo bali muziro baika bali mukulajanira Mungu waddenga munnange minisita yategezeza nti sawa yonna abba Chosen Becky yandikwatibwa bonna ebyo tebibalya bali ku mutimbagano bali ku mutimbagano munnange abbo we bateekayo video ku video naye kyembuuza Chosen Becky kati musiraamu yavudde mu bulokole oba nedda katubere nga tukuwa akatambi kano tukulajanira oteeka omukisa mu bufumbo bwaffe teeka omukisa mu zadde lyaffe eteeka omukisa mu byonna ebikola obulamu bwaffe ow'ekitiibwa Allah tetulina gye tujja kulaga gwe kamala byonna waffe gwe ensonga zaffe zonna byonna gw'obimala sa mutonzi waffe n'otwanukule ya Rabbi. Yes, we tweyongerayo twagala tugendeko ewa Honorable Monyagwa avuddeyo n'abaako byayogera ku nsonga zabba wa Chosen Becky Ssekajja ne yali mukyala we oba mama w'abaana be atwogera ku Rashida yamuzaalamu ku myaka 16 omusango gusobola okumuvunaanibwa kati singa yali teyatannazaala wakubiri singa yali teyamuzaalamu wakubiri n'owokubiri yamuzaddemu kati wali musango nesiga abadde n'omu wandibadde w'omusango lwaki misango egiriko limitation of time defilement teriiwo defilement kwe kutunuza mu mbuga za sitaani omwana omutata neetuuka however emisango gino gyonna bodduka bw'otunuza mu mbuga ya sitaani omwana omutata neetuuka ne bwekweka emyaka 7 n'okoma okwatibwa kubanga omusango guba gweguli because it is Uganda versus so and so ngwa ayaza omusango waliwo kye tuyita locus classicus cases mumateeka locus classicus cases gye emisango egimala eggobye mu kibya omanya amateeka gakolye nnyo ku misango egyasalwa edda scenario bwoti bunosoma Uganda versus Sandy Herbert waliwo omusango baguyita Uganda versus Sandy Herbert gwali ku defilement ojja kula nti omuntu akomitinza omusango bwe gutyo aguziza asobola okukwatibwa mu kaseera konna okuva lwaguza n'obuvunaanibwa kakati okujjako ono omuvubuka chance gyayina eri egi mulimu ebintu ya mirundi ng'ebiri talina credible witness agenda muwaako obujulizi ate omukyala kenyini she's not a credible witness. Why? Can they find out yali wa myaka 16 luli? Baba wali wa myaka 16 na bakusobyako. Tebamusobyako. She was defiled. Did you report the case? No. Then for all that long no genda. Told about collusion ne condonation. Condonation nti the defiler the same defiler
bazadde bakkiriza oddeyo omufumbiro omuzaali muno omwana omulala. You're not a credible witness. You don't have clean hands. For you to seek equity, it's a doctrine of equity that he who seeks equity must come with clean hands. Bobo yagalo bwenkanya jangu n'emigalo zo ngaki Very clean. Nga nyonjo. Onegamye omusango gwa defilement guliko limitation ya time. Baja guteekayo naye tebagenda funa credible witness. Agenda kulumiriza sakajja. Omukyala ajja kubeera impeached wali mu cross examination. Obujulizi bajja bukuba mu kasero. Mwana gwe tomali abantu oli museegu nawe tomali abantu budde. Oli mwenka tubyogera because bajja kugamba olayire. Ogabye njogera bya mazima biki kati bakuze mu mboze bagambe lwaki wasirika notalone mutalopa ku police wabazadde be kati ekyokubiri lwaki ozze kati after all that long azze because agamba nti omusajja yamusuddewo kakati ebirala kati agenda ku child neglect ate yafunye omukazi agenda ku child neglect omusango ku defilement ejja kuyimirirawo ekirala tulina amateeka agafuga abaana katulinamu abaana mu kintu kino tachali defiler ne victim boka mulimu n'abaana kati waliwo kye tuyita the best interest principle and the sanctity of families. Olozalo omulamuzi agenda okusindika omusajja alina abaana ababiri eruzira amala emyaka 3 ng'abaana bano talina abalabirira bagamba nti oba osalawo omusango n'ogulimu abaana tunuulira the best interest ey'abaana. Is it in the best interest of these children okusindika taata waabwe eruzira for 30 years? Ebyo tabimaliyeko. Defilement tajogera nako tejja kustanding. Court zino judicial power is derived from the people. Article nambe ya semateeka. Obuyinza bw'abalamuzi babujja mu bantu. And bayina principle kwe bakolera nti for you to, when you are dispensing justice toyina gamba mulabi wensazo bwempukazo obwenkanya. No, even the people must see ndio nakoze obwenkanya. Yes. So abalamuzi nabo bantu awatwaliwo business. Nero kyo musajja yali badda neglecting obuvunanyizibwa. Kisinzira olwa abakyala abali erratic abazibu to deal with. Kibi nnyo omukyala ku neglecting obuvunanyizibwa. Omwami naye nebbo balinza okuba. You get the point. Baba nebbo. Nebbo ebintu bya family byetaaga kukwata na bwegendereza. Omukisajja ffe oba omukyala sente toyinza muga signingira wano. For abasajja naturally we are big hearted. Bobo watu nomugasa ini. Bwete tambudde badde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspack channel kankusaba obeerenga subscribinga, likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.